lambika omwana wo ng'alaba firimu eno. Mukulu oli wano? Seb. Owani. Chicho oliriza kati. Naye. Oliriza kati. Bale puliza kana akatambika full figure. Lero yalezi. Byalekana. Ati yalekanye ki? Omanyi ono mwana we Magere. Bobby. Kyasinze okunewunyisa. Be bantu omwana komitize yalonze. Ate abantu abamu kutandika okumulwanyisa okuvayo nnyini batandika okumuvuma ne bakola batya kabero balepuliriza full figure ngagamba Asima yamulese bweru yakoze batya nalepuliriza gundi Obedi Bwanika nga neki ekintu kyekimu neŋŋamba kakati bandi badde baagala akole ki nange awo ndi munyiivu nze ndi muntu wa Bobi Wine nnyo naye nange ndi munyiivu. Oli munyiivu? Agana atya okuwa full figure ekifo banange bakubamba bamba balaba furufigo osunga tuliyambale ngule nogezoziye oyimba furufigo osunga banange bakuzala dana furufigo osunga tuliyambale ngule tulitula ekyana kyalenga nogezoziyimba furufiga nakutako luyimba lwolugase mu kyalenga akube ejinja eri kujambula byosanze ngabo Muganda wa Naro mugaba kakati furufiga soko chompampawo ojibye kumuyaya abadde azunga nayo nekasiya banja mwe mugule kakati furufiga ekimutta kiki okutandika okuwala mpa muvubuka eyakalonda tugende mpola furufiga buli wabadde nga leba omusalo omusaayi kacakacaka Bobi Wine furufiga ne badde nga bagenda mukyaza ku TV bamukyaza ku radio bamukyaziza wakaawe ayogera Bobi Wine ng'era amuwaana nnyo nze nolumana fulamu nekyo zimwe bamweyagaliza kombe wamuwaana buwaanya owulira bwe yamuwaanya ennyo nga musikazi wattu essuubi lyonna alirina muki Bobi Wine era ng'amanyi nti enteekateeka zonna alidde si yekka ne munnaffe ono omutegesi w'ebivulu bajjo byonna obukodyo bwabadde akola obulingo bwazannya ng'abaza agamba kino akiridde mazima gennyini wekirumire wekisinga wakalimbi kako wekisinga okulumirawa Bobi kugaba bwa minisita ba prime minister prime president nga bajjo taliiko ne furufiga bwoba gobaki tatanya bwoba gwokola ki wabadde ayagala mu kifo ki furufiga mukazi watunga akoleredde ebintu waliyo minisitule y'ebyobuwamu minisitule ya gundi ono gundi Faza Rukodo Busegwani Ntego tobimanyi bagitani kakati yali ebintu ebimu mubikwata bubi Bobi Wine soko tangaza ini office njala nkuvile wano Bobi Wine tanalonda ba ministers yalonze ki Bobi Wine yalonze abantu abagenda okumuyambako mu bitundu ebyenjawulo okunoonya obuwagizi okitegera kakati ne bwabanga ddala mutuufu kale tugeze nga yalonze abantu kakati ogwo osuubidde nti yadda jakeera ku makya akwate furufiga amugambe nti munaye nti ngenda naawe okole ki nkwadde ekifo bwekyo kakati kifo uchi kale bwe yaliganye yalimode ekintu kyonna ng'oba yayawe ekifaananyi kyeyakanga furufiga Bobi awe furufiga wati kyalibadde bwe munno mukabiye munno ddala yalibadde akafo kakwata n'akawa furufiga nebajjo nabaga mubeeraawo kati kifo kye bali muwadde kyonna ekyo bakigudde yali bayinyiriza ofisi baziyiyantana kakati ow'omuntu gye muvuddeko wano ye nyini yavaayo n'agamba nze sikyaliwa power njivuddemu kati obamu ekifo kyaki yali akakuba mu kisaka akuba mu kisaka kulaba kirimo baba mwagala kati asigaddeyo ddala mu kisaka ensonga ezinuma weeziri waliwo ensonga ez'eggwanga ezeetaaga okwogerwako si furufiga ensonga za ggwanga ensonga za byama kakati ensonga eziriwo kyekinuma woofiisi gye bawadde omukulu omu ne bamuwa woofiisi bamutadde mu woofiisi empya kyokka ate nga alina emisango emirala egy'okwoza mu woofiisi enkadde negamba lwaki yasoose kumaliza emisango gino mukulu ki gweyogerako gwogamba ono gwe balonzi gwe batadde ku kifo kyo omuwandiisi ow'enkalakkalira mu ofisi mu judiciary bigirimaana ate nno nange ekyo kyogereko kyanewunyiseza bwana mawulire nga nebuuza omuntu kati kiringa kabwago bwe nabeera ali
omukulembeze gwanga nampo bwa minister mweyagaliza tebaga nsobola namba office mbana akayinya ati mu office ntereza bundi laptop gitadde obukimu kitaddewo ate ngo ompita muno nvunane oba nvunana kinga simena bye ngenda kola mu office simanyi biki simanyi kusigninga bwa kasina kye nabo ngo nvunana Bigirimana ensonga ya Bigirimana Bigirimana kiba muvunana si office mpya Bigirimana muyita mu parliament bamuvunana ebintu ebyakyankalana ng'akyali mu ministry enkadde ey'ekikula ky'abantu gye yava yavudde onyonyodde bulungi njagala olambule bulungi ensonga eno omukulu yavuddewa njagala gye gyavudde n'ebizze bibaawo okujja mu mujjenga yavaawa office y'ekikula ky'abantu yali mu office ya prime minister gye yava ebitatambula ebitagatta nenga yerwa kuba nti no permanent secretary birambulule byali byakasente akomambuka ezagatta wali busuka mu 5 genda mu maaso kakati bwe bigenda mu parliament byali byakatuka bwe biti ne bamukyusa ne bamugjayo ne bamuteeka mu ministry ya agenda kati kambuuze soko komaawo bwe bamugjayo ne bamukyusa bino biba bikomye oba biba bisigaddewo nga birina okumaliriza biri wakati awo kale babitadde ku pending bamutadde walala biriwo ebiri already genda mu maaso omusango guvunda bino byagenze okujja already biri ebyemabega bikyakola ki bikyaliyo bikyatokota ne bambi kati kwe kumukyusa nga muteeka ate muki ministry eya gundi ya judiciary yali kati gye bamutadde so kyemegeza okukugamba nti emisango gye bamuvunana kati si gya mu ministry ya judiciary wabula bamuvunana gya muki yeri emabega yes ne bannange tusaasira abakulembeze ba president buzibu okimanyi nti president ayinza oba tamanyi miviyo omukulu yadde akola ani president ayinza oba tabimanyi lwaki ati kati atutayinza kubanga yamujja mu ministry nga akimanyi wadde emivuyo n'amuzza mu ggenda musajja atutamanyiabeeranga mukyalo nga jjajja abaamu n'abaana be ng'amanya oyo omwana wange yoyo oyo kabwagu yoyo kati kikyotegeza taata kirambule obadde ogamba oja sibirimu ebyo bibadde byowekka ate ne taata waffe akuze abamu bazzukulu be ayina ekisa agamba gwebeeraawo nalongo bwe yafiirwa yagenda kubeerera ddala yemufiirwa gwe mufiisa nange omulimu ngweyagaliza obadda oba tadda tebina ebinkwatirako abaguzi mbaye ekyokunywa onywa nalongo naye ensonga eyo nawulidde negundi yali atwala Kampala director wa Nanku atali mu ggwanga agenda naye ensonga zezeekuusa ku mukulu ono Bigirimana oyo kigambibwa nti waliwo ssente emisango egyatwalibwanga muki city council yalinga erina n'abantu basekinnoomu kati abantu abo city council nebasasulanga ssente nga bantu batuuka eri bawoza emisango ne bagisinga na city council ng'erina okukola ki okusasula abantu bano ssente ziri mu buwumbi kati bagala tugamba amaze kuva mu office ne babitegeera lwaki abantu tebawozesa nga bakyaliwo n'omukulu ono abadde yeetaga eno mu ggenda gy'akyali asooka asigaleyo ng'omukulu tanamuteeka mu judiciary asooka amaliriza ensonga y'eno wano bateekawo ku muntu omulala kati kambuuzeemu yaliwo yekka alina obusobozi oba olukye sitegeera omanyi nti nno waliwo abantu abamu ababadde mu ofiisi ezo nga kati njala okuwa ekyokulabirako ekya minisita yali ow'enguudo yamala emyaka emeka mu ministry eyo omuntu bwalwa ennyo mu kifo atuuka ekiseera nabanga akitegeera nnyo bannange bweyogera bwotyo nkiraba omukulu tumuleka abeere mu ntebe kubanga abitegeera entambula yaabyo muliko sibitegeera waliwo ensonga eri mu ddiiro erimu eyankuteko ennyo ensonga yansiri waliwo ensiri gavumenti zeyaleese enkolerere mbu zigenda kujja zijjewo zino ezaffe zibadde omusujja omuntu ngaawonye ekyo kirungi omuntu ngaawonye kindako kyamaani njagala mutangaze bulungi zino zebaleese zigenda kulya ziri nyanza eri ensiri ogimanyi obunene bwayo omanyi bwefaanana nyanza kimanyi eri ensiri egenda kuluma ensiri zonna eziri awo ziggwewo etandika okuluma gwe obadde ozaagala obadde ozagaza ki baana kyamaani
alina kyatategedde ensiri zino bazikoze nga zigenda kukola zitya ensiri ezirwaza omusujja ziba nsiri nkazi zigenda kufa kati ensiri zino zigenda kulya ensiri enkazi zonna ezibadde zirwaza okitegedde kisigale ensiri ezinasigalawo nga ne bwekuluma oba tokyalwala